omukolo gwatewumiso era gututambulidde bulungi nnyo tufunye mu buzibu bwonna ssebo ku kyalo Namasengere Nabbaale mu Mukono district twegatiddwako mwami Muwangula Kiwanuka omu ku batuuze abagundiivu ku kyalo abataka bannansangwa. Namasengere yawuumye ku Sande yayikiridde kubanga kyekibangawo kasookanga Namasengere yawuumye ddala emmotoka obwedda zikuyitako wa embeera yabadde etya? Embeera yabadde yasanyugerere kubanga twasoose kulaba pikipiki zino bodaboda nga ziyiseemu omugole tuleese muto. Kyeyasooka okukola omugole omusajja kwe kubawa abawa amafuta ku piki n'alyoka abawa ne ssente ez'olwo olunaku. Abawadde amafuta kitegeeza entambula esobola okukola ki okutuuka weeyagala n'abawayo n'enkalu. Kitegeeza omusajja mugundivu mu byensimbi. Mugundivu mu byenfuna Saalo. Era tumwesiga muntu waffe nnyo. Akuyambye atya mu myaka gino 68? Oluguudo olwo olulaba bwe luti lwali n'okukkirira emmanga eri okutuuka Kapande lwali lulimu ebinnya. Kati kyeyakola n'abaana be Nsikonnene alina abaana abakulukulu abatali sayizi zino naye nga makatikati basoma naye yabakozesanga buli lwa 6 ne Sande. Kubaye musiraamu Hajji mulamba kati nalongoosa oluguudo olwo ekyo nakyo ng'ekyalo netufunamu ate ne tumwebaza nnyo kuba twakikola yakikola ye n'ab'omu maka ge famire ye teyabayita mmwe. Ffe twagendangayo bwegenzi ndabanga ate abayamba ndabanga yali akola oluguudo olugenda ewuwe naye nedda nafa nti mwe tutambulira kuba tuyita yandibadde atugaana naye kati twagendayo ne tumwebaza. N'abavubuka abamu abo tulinawo kato balinga 2 abeegatta ku bali abaana oluguudo ne balulamu. Ekitegeeza Ssaalongo Hajji Abibu Nsikonnene mukuŋŋaanya muntu w'abantu ate nga buli w'omutuukirako akuyamba. Leero bwe tufuna ebizibu ng'okufiirwa okulwaza kubanga kati waliwo olwala twafiirwa. Omukyala yafiira mu ssanya awo ku Bambi yafaazaala kakati bwe yafaazaala ng'abeera Vumba gye bamuziika gy'azaalibwa. Kakati nno Nsikonnene yaŋŋamba bugambi nti jangu tugende. Tebereza ye yali tamanyi mu mmotoka ye nange nantwala. Otudde mugenda tugenda olwo ng'omanyidde ebbanga ki? Ogwo mwaka mulamba mu mwaka gumu ng'osobola n'otuula mu nzirusi n'akuvuga yogayoga paka mu lumbe paka Vumba kuziika. Ate mu kuziika ate nangulirayo mu ccupa ya soda okumanya ekyo nakyo nakyebaza. Nsikonnene nga wanjawulo mu bantu. Kati tuli ku mukolo wano ku Sande nyumiza omukolo katujje ku mukolo mu 68 emyaka gino gyobaddewo. Yasooka kutuma Nalongo omukyala we tugambe abakyala byabo yabatumanga mu bitundu eby'enjawulo nga bye bayita mu batuuze nyumba ku nyumba bajja na kaadi boogera nammwe na mumwa bigambo ki ebyali awo nga bakuyita ku mukolo? Bannaye bagenda tuwasa. Kagambo ke yagamba Nalongo nga yagamba bagenda tuwasa. Nange nekyebuuza nti okubawasa katu kano kenjagala kutuwasa kumpasa kutuwasa ne banne teyayogera omu teyayogera omu yandigambe bagenda kumpasa. Awozaako bigambo ki ng'owuliddeka neŋŋamba nti okuwasa okwo kunaaba kutya nti oba kabaga nti mbaga timbaga yenyini nti era mukolo Ssaalongo antumye gy'oli ojje ku mbaga ye bagenda kutuwasa.
era kyeyaga statement eyo naffe twagewuunya nnyo nange kati ogiwulidde kiki ekikujjira mu bwongo bagenda kutuwasa ki ekijja nebuuza nti agenda kubawasa atya nenkinoonyerezaamu nekimbula nenkinoonya nga siraba ngeri ki kyagenda kuwasa abantu abakyala be abawasa atya kale nno nalo ng'akubuulira omuwendo oba takubuulira muwendo gw'abakyala abakyala abo naawe nali mbamanyi mbalaba bakyala be nga tengendayo kubanga engeri gendi omutaka mbeerayo ate oli muntu omukulu ku kyalo yebuzibwako ensonga ate mpozi n'omirimu ndi wa VHT ekyo kyekintwalayo buli kintu ekisaana VHT kitegeeza ki yinza okuba nze sekamanyi badde nsaba okanyonyola abantu village ki village health team village health team oli omu ku bantu abasawo ab'ekyalo abali nze ndi mu kyalo kino tuli babiri kiwanuka muwangula yenze ne Asumaani Emmangeeri oba mutuuseeyo nga wakiramaani tutuusewo wennyini wansa naye mangaawo naye waliwo omusawo kale yakola ku ludda luli otyo nkola ku lweno kale nemirimu gyaffe gye gitutambuza ne tugenda nnyumba ku nnyumba n'omanya abatuuze bange kati abakyala abo bazaala ekintu ekikulu bonna bazadde kale no bazaala ffe tusabibwa okugenda okuwandiika omuwendo gw'abaana abo n'okumanya azaaliddwa n'engeri gyagenda okugemwa ne batulaga ekipalati kyabwe ne tuwandiika buvunaanyizibwa bwamwe abasawo b'okubyala batandikirwako otyo basawo b'okukyalo abatandikirwako amawulire bagakufuuwa bwe bamala oganfuuwa nali wasanyu nnyo naye nga nali sinaba musisinkana Saalongo Habibu nga gano ngafunye naye nga setunnalabagana waayitawo bennaku nga bbiri ye yennyini najja gyendi senkulu omanyi olw'emyaka muzaala kakati Taata yajja muzeeyi tuwanzi nkuyita omperekereko kati nno ye yakikozesa kumperekerako ovudde okubeera omutuuze osembedde mu nnyumba ya Nsikonnene kati wakati Taata muwerekereko bagende bamwanjule mukwanjula kwaliriddawa kuno naggalama ki yeera Naalongo akuwa amawulire agali bagenda kutuwasa ate oli Saalongo ye yajja ng'ate ayita nze muwerekereko bagende bamwanjule sanyu lyali ly'amaanyi omanyi kyeyaŋŋamba saawa 6 gwennyini nkwetaaga wali awaka nze 5:00 anti oli weebudde waŋŋambye zigenda okukola 5:00 ku geeti ewa Saalongo kisanyusa okulaba nga bampa akatebe nasanga nno oluseregendo lw'emmotoka zipaakinze mu luggya bafulumya oluziringa mmeka mukuba lw'okuwangu mukwangu awo zaalinga 15 ebbiri endala ziri eno bwe naye ye ng'eri ddala ku mulyango wali kati musimbula ali tetunasimbula otyo tutaddemu omunnyo tutaddemu obusawo bw'omuceere tutaddemu bokisi za sabbuuni buli kyetaagisa mukwanjula obugundi bw'amazzi obwo twabuteekamu bwonna katoni z'amazzi bokisi z'amazzi zonna twaziteekamu bulungi nnyo otyo zaali ziwerera ddala 600 buli mmotoka 15 nezitwala ebintu ewa Naalongo ndaba ewaka mumuweeseza ekitiibwa naye kakati netusimbula otyo ye yasooka n'agamba nabaga muzeeyi bamutuuze mu mmotoka ebisaatula muye
nantuuza mu ndala eri nentuula mu motoka ye emabega ng'era ekitiibwa kyange nkiyampa Taata munna netulinya netujja netugenda ffenna kaakati tuba tutulaka mu kibuga ekimu mwali mukalagi mukalagi tetunatuula otyo zonna nezikuŋŋaanyawo ku muzikiti waliwo ekisaawe musoke mwewayeemu mulimu abamu abava erudda eri n'abamu abava eno kubanga bali bayitawo yali entabiro yo otyo nga naye atuuka nga muli bulungi bwenna bayimiridde bulungi nti buli kimu kiri taratibu nantuukirira namuzeeyi kiki oli bulungi nemugamba nti ndi bulungi Saalongo awo nno netukola ki pozi emmotoka kyekyogeddeeko yente mwalimu ente bbiri mmotoka eri yali wakitiibwa sooka olindeko eyo gundi eyo tugira Kanta Diana kumagiteeka Kanta Diana nga kuliko ente bbiri endiga embuzi okwo n'endiga ate endiga yali ekola yali bagiteekayo endiga egenda mukwanjula bagitwalayo mukolo gwali gwanjawulo anti ku bintu ebinaku bitwalolabanga nemwewuunya naye ngaate tekyalimu ludda lulala ku ffe tetwakitya nnyo naye twakitunuuliranga era tulina ekiraba embuzi zaaliko ente naki n'endiga yeyo zikugaali otyo kati netukkirira tetutuse nno mukalagi mukkirira mukalagi awo musemberedde okutuuka mu maka gye bagenda obbazaala manya tugenda akalulu bakayita gomba ndabawo ku muzikiti awo naye nga tetunatuukayo era yatusookayo wano mukalagi nayokagamba nti kale musoke muddemu mwegeyeemu mwekebere mulabe nga mwenna muliki mujjudde ate nga muli bulungi kubanga tetwagala kutuuka eri ate kulabika kati wali eri wali tutuuse batulinze waka tutuuse mu kutwaniriza wano kakali mukutwanirizaawo tozi nga tetunatuuka mu kutwaniriza wano engeri emmotoka gye zagenda wano zagenda zifuba eŋŋombe ziizo ziwese gabetawuni yenagalamaawo akamwenyumwenyo kali abawerekera abagole oba lwaki be basenga osanyuka tululako nendaba eno emabega ate nentulako mu maaso zonna nendaba nga mmotoka mwami kiwanuka wanyumirwa omukolo olinganga gwe yali kawasa nali siwaga naye nga nyumirwa otyo zigenda mu maaso abaweeseza ekitiibwa abayise mumpereke oli mututte ebintu ate esanyugerere kati netuuka otutuuka otyo netutuuka bwetu tasanga zivuga ng'ekirya embuutu enduulu n'embuutu byonna ez'essanyu batulabyeko kakati nga bwenna bagambye oluseregende batufunidde paakingi basooka munkeewo musoke zammwe bulimu okutuuka twayingira zonna nezipaakinga bulungi ne babaweesa ekitiibwa kati ngaeraba omumanyi okwanjula bwe tugenda omugole tayeraga mangu of course tasobola kujjayo nga tetusimbye layini zaffe eyejjaayo mangu kati eyabakyala yokka naffe abaami amakanzu gonna magolofu gati galinga mukene abakyala zigoma si kakati naye awo mumanya ati ekiddiira nti banjabo nga bali bebabuuza mwagala ki obuntu bwebukimaka muno nsonga kyesimba eyo ulire nga balinaoyo gwe batuma oyo omwogezi aboogezi banyumisa omukolo kale ne bakozesa obukodyo bwabwe ngera bwebumanyi obweyogera bwe batulyawo tebatuweereza abasawo batugeme nomanya nti byaddala kubanya nayingira kubabe bakugema omanya oba olina kuyingira oba kugema bakukkiriza naye baga nti awo no tetumusobole mugema bakumala okukugema awa nebatugema fenna otyo netuseekiko
kati ne baddayo mumaze bagamba nti kale twaniriza ne bakkiriza ne baga nti nekulewo babagulira tumaze tunaba kugulawo bulungi mbeera bomanyi embeera omanyi kire tubeera waggulu enjogeza tebagitutte eri omukumu agyetise enjogeza atagimanyi gimunnyonnyole nti ekite ekyaki kigula luggi otyo era kiyitawo biki butereevu eri kiyingira mu nnyumba mugamba mwadde byaddala batuzadde tukakasa nti tujja n'okulinnya ate ekyamala okutuukayo tetuyingidde mwongera okukakasa nti mubutuufu byaddala kati nga yawuze bomumanyi bwe nakugambye natuubira ddala kumwanja nti era esooka taata ate bamutuuza ebbali taata abeeraddala wali kumwanja ne baba nga abali bandaba bulungi era nti oyo muntu mukulu nomba nkyali awo nga noono yampise naye simukanyi kukyali mukyama tebanamumanya nti yamuki banamanya nti yekawasa oliwa bonna ne batandika okutula mu bifo byabwe kwokusandika tetwatandikirawo nti tutudde butunzi twasooka kuyimirira kuba ebintu waliwo emitendera tebamala gayingirayo n'otuula butunzi era bwe twatuza namulaba nga aminaani awo nno olaba ninaano biwedde nkulaba basooka bonna kubuuza bannaye mutudde empembe mutuse kiteredde nti tuteredde nti tuli ku kyalo kiteredde otyo kikali abakozesera enkola yaabwe abaliri soke tukoleki tuyimbe ekitiibwa kya Buganda ekitiibwa kya Buganda mukiyimbi amaloboozi awo ngalaba ag'essanyu awo babaniriza baloganga luyimbi nabo mu lukubi olw'ensi n'essaala enkozeeki esabiddwa mu katundu ako kennyini babasabira n'okubasabira ne musaba mu maka ga Naalongo gye bamuzaala omukolo gwalina kubaawo bamunaye atwaga nti mukkalire nga buli omu ng'afuna waatuula mugenze ekiteredde n'ensaalo ngumulinaanye bendi emmeza yatwala abantu nga 6 nga osaalo nga ffenna tutudde kuli ku mmeza okwo nga kuliko sipa ya soda sipa z'amazzi giraasi nkulaba awo oyongera okakasa byaddala naye ng'ate kyemala gabinywa andi balina okukusimbula balina oga nti bannaye ebyokulya byongera naye otyo naye bwobitwalamu n'amaddu ekanga bagambye abagole babadde batya olaba ogumaganya muno ate naye ng'akulaba jukira yakwesize twabirekawo twasooka netubireka netubiwakadde kabyo naffe netubanga nemulinda okubasimbula wali nti bannaye banemuli ekamere bannaye bagenyi baffe naye twali keseri busa si mazina no baleesa abawala batuziridde mbadde manyi nti mweti obadde tondeetedde engeri y'okwekangamubiriza kuko bali babiibya abagenyi nga basanyusa abagenyi baabwe abazze okubakyalira kati tubiibizaamu tebatandise kubuuza batuleetedde ababuuza mwongera okuyingira mu famire nti batwaniriza dda byaddala batukutulamusa ngera webakyogera kulamusa kati kuwedde tuyingire wali mu kulya nemwongera okakasa nti okulya ate tunatuukayo tukyalira ebyokukola bingi ebyali awo otyo abali bawanga okulamusa balyoka batuuka kukukola ki naffe eno manyi abantu bali balina enkola olombolombo aleeta agenda n'abuuza ku bali abazze batubuuzaako abazze okutulamusa tomanyi nti buli lwaba abuuza babaako obulabu mu ngeri eno kakasi twali tukyali awo nga banakazadde nga nabo tebabiibya
Atenga nene yabaffe. Ennume zaffe. Kyebakolanga nabo baziba. Ne mwongera okuggumira awo bannakazadde bwekabisa baatuuka awo okulaba. Babafunira emisiki. Bali ne baba bano emisiki. Labaawo. Awo tetwanyumirwa. Kakati ng'era n'enkola egenda mu maaso n'abeerawo abato bamusaayi muto. Nga bamanyi ebyokwanjula kusagambizaawo kuteekateeka abaana akaana akato ku balongo be akansikonene ne Nnaalongo kato ate tekakulembera basira nekabuuza mu katoola salaamu bwe kagitoola omwogeza mayite yabuuza maama gyali ate ko nga mumanyi abato nekaga nga naali eri mu kisemu eri mu nnyumba kiye ko omwogeza werudde eri omwana wange omubuuzaako ti ebibuuzo ebyo akagambako nekakitayita mwongera okukakasa kiddala eri gyali wetwazize wewo ne maama gyali Nnaalongo nkulaba wanyumirwa omukolo kubanga omuto okuddamu amangu nti gyali tebyalimu kumuteekateeka koli omwogezi omwana wange mububuuza ati ebibuuzo ebyo omwogezi w'obuuyi bubi akandula ku ddoboozi byebyakulese kyambadde omanyi ngeera bwe boogera anedda taata badde ngezaawo kumanya oba watwaze wewo nkulaba awo essanyu likweyongera okutimba ati nno byali tebiruta nabo bazzeeyo abato otyo ne batuleeterayo ate abaddirira omugigi omulala oguddirira ku muto otyo ate ne baleetayo neera n'emigigi ne balyoka nno baleeta abawanvu ne mumanya kale kale abasemberedde ku ntujjo y'omukolo kwennyini awo ennyini awo mu ddakiika ezisigaddeyo zino entono awo oli omwogezi ye yakiyita nti nkambaleetere abaana abakuba kibooko bagenda tukuba tutya bannange olwo omutima gukutiye mukabetwa otyo bajja babalaba ogenda okulaba tebalina mbogamba bano bagenda tukuba batwaniriza mu ddembe yali ategeeza kwaniriza naye nga butongole bantu bawanvu kibamuzanyisa abo bakoba ennyini abagenda okubaako ebigambo bye batukuutira kwekukuba kikooko kye yali ategeakati era oluvannyuma nawulira byamuvaamu nga wali amukwasa mwannyina tukyagenda mu maaso namunaye bamala okumubuuza okutubuuza ne baddayo omuko ono katugende ku muko omuko ono atuuka kakati omuko atuuse omanyi kye yagamba mukodomiwe yagamba nti ono mwannyinaze omulaba talina lubale n'akamu era tomukola yadde olwakamukonzikonzi otyo era tomulumyanga muntu abaddaja olwo gundi atunula atya hajabibu yena musajja musanyufu nga mumigerevu nnyo si owakasusu bwetyo akatemagana mwamuwadde ekkanzu yonna erikola y'omuleera kooti yenna agundi ate bwatunulako naffe omuka ayogera ekigambo ekibaniriza ddala mukakasa nti amutuwadde otyo yamukuutira nti ono tomukoonako yadde olubale n'amwongerezaako nakano nti ono nti talya maluma talya dduma ewa Ssaalongo wasobola okubeera edduma ku bintu bye mwali mututte omuko yasaagamuko naye nengamba kyakonako nakawulira naye nga ndaba ku Ssaalongo nomanya nti ku Ssaalongo ffe talya maluma tajja muliisa maluma busobozi weebuli awo bwamambulaba mu bakaawaawaalyoka amukwasa enkoko mwongera okuyingira mu nnyumba y'abannaalongo gyazaalibwa ku muko era babawadde ekirabo nga tuyingidde
kati nno tutuuka mu kiseera ekyokulya manyi balina ennamba gye baasalamu baga nti twagala abantu 9 babe nga basinga ababa basooka wali ate nga mumanyi nze siri mu mbeera eno namanya nti ab'entalabuusi batandika obbawulamu kijja kusobola eyo nensigala ku meeza otyo naye nga buli kimu okiraba waliwo babatuusizza kigenda bulungi ne babatuusa okuyingira mu kasolya n'ayingira ne bamuyingiza n'abakulu abalala baali bagendeddeko bo eri gye baaliire ekijjulo kyabwe ekyenjawulo naffe ne tubeera ku kyaffe naye twayisibwa bulungi kakasizza dda babazadde buli kati ekibawo kyonna ate omukama amaze okuwa enkoko ate kasaakuwakuwa n'ogamba nti omukazi siwuwo ate nakirala engeri gye babakkiriza bayinza ne bayingira eri mu kasolya ffe ne tujja eno ku liki yaffe ne tulya naffe ne tulyana ne tulagirirwa bulungi kati olw'emyaka nti nga b'omanyi muzeeyi togenda eri mulayini bakuleetera ekitiibwa wano ekitiibwa kikuseguliza nange nenkwata ekitiibwa kyange nendiira awampi awo naye nga byonna byantuukako bulungi muvaayo katumaliririze wano babazadde babakkiriza wadde omutango gwonna biwedde kati tomanya abo bamala okudda ne balyoka batuulamu omukono atuula ne bawoneweewayawaya kati omanyi wabaddewo ketubuuseemu awo engeri gye baamunoonya senga oyo genda omunoonye tukazeeyo kubanga basooka neyasooka bamunoonya Nsikonnene atandise obalwa akaseka akakajja ku mugole senga eyasooka bamubuuza yajja ne banne yabuleyi bano bamanyi abamanyi taliiwo omutima gwongera okuceekerawo ate nga ndi naye nemukonako bwenu yolowooza naba ekitu ekyo kakati nayo gagamba ti naye nina gwemanyi nti okudako nga nfunye omwogezi nakira maanga endasi zibaddamu otyo omumanye amaze okufunika ne baddayo ne balyoka bajja basenga awo kali akayimba nekalyoka akatandika akagenda omunoonye bakakubamu awo kubanga yagamba nti mumanyi kale genda omunoonye nalyoka ajja gyempuli yasooka tumutako bwali ng'enkola bweba nasooka ayitawo abe kati awo ab'omutima omunafu agamba bannaye tamulabye oba nagenda eri n'akomawo akaluwawo saalongaawo Nsikonnene akamwenyumwenyuze haga nezijjane bamusekulira jjukira omukolo guliko abasomi mmwe ab'ebuddo era nga fenna tuli kuli ng'ate naffe tuli b'amaanyi twayambala netumeka buddo wali oyo ogimanyi bulungi nga munnange nga bamutwala mutuuza otyo bali abantu waffe kakati awo eri tuvuddeyo mu byokulya nawano njogeddewoko kati bagenda okuleeta nalongo abeegeka obwenyi awo yagenda okuvaayo nga basooka bawala taliimu mulimu abamufaanana naye ngaate taliimu mubano mwali nti ng'otwaze owaffe okulaba owaffe si oyo kati nalyoka bamuleeta bwe bamuleeta essanyu yayambala endulu eyo oluleekereeke esaanikira enyambala yenawo yonna yali ng'atonye kubayita okwambala n'otonya mooli otyo yali atonya mooli era ddala yali atonya mooli nga si yenalongo waffe ono gwemmanyi owenamase egomesi nga yonna ate obudde si bwe bwali bwakawungezi bwali buzimeeramu awo mwemu kitundu nga yonna buli jjinja eririko limasamasa webale nnyo awo notandika okulaba nettaala awo nezitandika okuvaayo saalongo awo naye akamunyumwenyu kamwegesa ettama ebigambo nno bingi nnyo otyo kakati
njagala onzijeyo kuba kati akwanjula kuwedde njagala kumbaga wano olusegende lukomawo tukomawo nga tumaze tuvuddeyo muvuddeyo okuzaalibwa kubanga kati awo ndabawo okuyingira mu mmotoka nga wali bamaze naye nno waliwo akantu akamu kenalabamu okuzaako mabega katono kaakano yatuula mu kafo ke naalo ng'atuula mu kafo ke ak'omugole bw'atuula bannyina b'omugole tobamanyi nti balamu be bamuleetera omucungwa akutumidde nnyo ettu naye nga balyogerera mu bugambo bwabwe nga bw'omanya wali abaagalana ate nga n'abako bakusiimye bannaye famire nga bakusiimye weeyagala kakati kekano kengenda okugira tuyoke tujje mu motoka nebamugamba Naalongo abo bamusitule bamutwalira kuba yagamba nti nze njagala Saalongo ngaatudde wali tinjagala Saalongo tinaye ngano nga tebannamusitula basooka oli omugezi amuga ti kale balamu be mujjemwe nga azisimuule era ebintu bya Saalongo bibadde byamaanyi nnyo biri ebyo ebibo kyate kakati Naalongo oyagala kintu njagala bantwale wa Saalongo wange kakati bagenda okulaba bo nga bo bali bannyina tebamusobola kakati ne bagamba nti kale kabaleete emmotoka bo omanyi emmotoka eyavaayo yajja omuntu atambula gwe bayita Kanyama otyo n'amaanyi nga ajagivuga naye kamwebagajja laba nno Saalongo ne bamugamba yimirira wali muli ku buko nayimirira wali bwe yayimirira awo n'amukwata bwali n'amumukwasa era naye Saalongo n'amukola Kanyama ayoolayoola Naalongo yeyakisaba kubanga yeyakisaba nayo kagende wani n'amukwasa Saalongo naye aleeta emikono era n'amutwala asitula awo otyo enduulu nezibukakolaki neziruka zitta abalabi obwesanyu obululu bwasanyu abaagalana kale nno munaye kati nno obudde tebuyinedde buzibye kati netudda kakati nkuyumiza kudda fenna tukomyewo mu motoka zaffe ne Saalongo naye yayingira mu motoka ye netudda tuzze nno luseregende naye kakati ngaobudde awo Naalongo olumumuleseeyo twajja naye ebintu by'emikolo gino egy'okwanjula nga mwabikola bwomugeri bulala nnyo byagenda bulala twajja naye naye omugole omukazi mwavaayo naye waka teri kusulayo era buli gyeyagira agenda n'emmaali y'omukulu yakomangawo nabo teri kuvugaayo otyo nga munnange nga tumaliriza tuli mu kalagi round about eyo giraba eyakalagi yagyetooloola emirundi enkulu nga nenda aliko yekka bwati zetoloola emirundi emeka emmotoka awo oluseregende lw'omukulu emirundi 7 kubanga buli wano omugole owokubiri owokusatu kujjayo kali akantu abagole bali 7 ate nga ye gwe tugoberera ye yali akulembedde nayoka omulundi ogw'omusanvu netudda mu kkubo lyaffe mumaliriza okola enkulu ng'ey'omusanvu kyolekera enamasengere naye ng'ate tukulembeddwa epikizi bodaboda tutuukira ddala mu maka ganyu ga Saalongo waawo wansi awo nemugamba tukuligayo okukakasa ekyo Naalongo era namulaba ng'ava muki nemumotoka mwadda naye nemukulisaayo amanyi kye namugamba owangudde wafuna oludda saafuna ludda lwansonga kati bali bonna abalala omusanvu lwaki tobaga nti muwangu anti nasooka kugye kubanga bwe nava ku Naalongo nengera ku bwokubiri naye nemugamba nti owangudde
n'owokusatu owangudde n'owokuna owangudde n'owokutaano Salongo kati akunyumizaamu nga taata jukira oli nansangwa kawo kadda ku kyalo 68 emyaka webuzibwako ensonga akunyumizaako atya kati wana entambuza y'amaka bakazi bali 7 mu nnyumba emu kuliko n'abooluganda 2 mu mboozi ye Salongo simusangangako nga akayukana ne bakyala ekyo nakiraba bwe nakirabira nagenda ne mutuukirira nenjanga nekyalidde bwera bwe namukyalira nga nyingira bwe tubeera awaka kati waliwo omugole omu ku bakyala be eyajja kati bwe yajja ng'alinawo ke yasobyamu akatono yamukolamu bukozi bwati ng'oyo avaawo kati neŋŋamba nti amanyi amaka otambuza ensonga ekyo lwaki nkikubuulidde okimbuuzi sobadde ndaba emmeza nazirabye ng'olya gwe kyoyagala goga nti mulekerawo amazzi ogafuna soda waali okwata amazzi ne soda enkola egimu bamanyi oga nti abaana abato mugende wali ku nnyama mujja kulya bijanjaalo okumanya kino omanyingi ate nga nkwendi nti oli mutuuze lwakubi navuddeyo ng'obudde bukyali mukolo gikyagenda mu maaso naye bwe zaweze essaawa 9 ogw'ekiro nembawulira omukolo wagubaddeko paka ssaawa 9 ogw'ekiro nabadde nguvuddeko naye nga naguwulidde 9 ogw'ekiro nempulira nga ndi ku newange awaka omanyi bataddeko byeboogera byonna obiwulira sipiika oziwulira bannange ate muleke soda mugabire abo ku 9 ogw'ekiro abo abaddewo kale naawe ozuukuka ekiro entujja ekyatujja ey'omukolo endongo semadongo etujja naye bagamba abantu mubongere soda olwo nokkino tewavuddeko mu nyumba bagende mu maaso eno yabadde embaga makeke kasookanga tubeera mu nsiba togirabangako era mukama abawinye omukisa bagende bulungi mumaaso allahumma amin bannange bannange embaga yeyo kakati Salongo omuwa amagezi kiyamaze okuwasa wano hakke mu 7 azirina mu nnyumba abaana babafunye amagezi ki nasooka omulaba talinawooka nti alina ekifeeka yagula ebibanja ebyenjawulo ate naalonda teyamukolera abalala sinaba kubamanya bulungi yazimba edduuka ekijjo ekijjo mu senta otyo mulimu edduuka lye erya naalonda atunda ki atunda bino ebya bulijjo sabbuuni kyakala ate nebabeerawo no mwannyina senga w'abaana naye alinayo edduuka lye era lyono lya Salongo kale no manyi nti alina entegeka enesobola okumutambuza obulungi ne bakyala be n'abaana n'abantu ate n'abaana ekirungi ekibaliko bonna basoma abatuuka omusajja njasa biggu basoma ebyenfuna bye biyimiridde tewali mwana atasoma naye nga tusemberera okumaliriza emboozi yaffe eno ey'omukolo makeke owaaye Salongo ono entambula ye yo eyimiridde etya ebidduka bye wano mu mbeera y'abantu okukolagana n'abantu nnungi nnyo kubanga buli lwofuna ekizibu awaka Salongo yasooka temulaba kuwulirayo musango gwonna kuva wuwe naye mwemuba n'ebizibu mukkirirako ewa Salongo oluusi n'okujja eno waffe okutubuulirako oba okutubuulira kati ebizibu bye tubaako kufiirwa kulwaza musajja mujjumbize anti alina ebidduka bw'obanga weekaza okugenda mu ddwaliro akutwala baba ogenda okubuka oba kuziika ngaokwo mugenda naye abawe entambula ebaawo ate takusaba sente
bwerere anti mugundivu amafuta mu kale enkolagana gye tulina era tulina essanyu ly'amaanyi okubeera ne Saaba. Weebale kuweesa mukolo kitiibwa Mr. Muwangula. Kale sebo naye nsanyuse nnyo sebo Amina. Mwebale kujja. Mwebale kukkiriza. Era twakkiriza nnyo era tubaagala bonna. Mwebale kuweesa Namasengere kitiibwa. Sebo twakiweesezza ekitiibwa. Ensi yonna ebamanyi bati. Amina. Tuli ku ntikko. Muli ku ntikko. Mwagimazeeyo. Twagimazeeyo. Amina sebo. Mu 1955 ng'ennaku z'omwezi 14 Apuli bwe nazaalibwa Bombo, eddwaliro ly'e Bombo. Ng'eyanzaala tugambe nti taata ye Yokaana Muyinga eyeebase e Busula, ate maama ye Kasani Namubiru n'ava. Erinnya lye naleseyo saababuulidde nze Kiweeweesi kubanga banaava bazaala baani bakiweeweesi. Kakati nga mpeza emyezi 6 mu kiseera ekyo Ssaabasajja Sir Edward Muteesa azaala owokubiri Muteesa owokubiri, yes. mu madda ge nga 17 October 1955 yadda okuva mu buwaŋŋanguse. Kaakati nze nali muto nga nina emyezi 6 bamaama nga bwe kugambye nti naava baali bagenye ne muganda waabwe ne bagenda mu lubiri Emmengo nange ne bantwaliramu. Tugenda bwe twatuuka eyo ne bagenda okwaniriza Ssaabasajja ku madda. Basooka genda Ntebe ye baana yanyumiza bwati nti Ssaabasajja bwe yadda okuva mu buwaŋŋanguse emmotoka ye basindika nsindike ne bagituusa e Namirembe. Mulabawo bulungi nga batambuza ate awo bigere ekyebiriza yaali muli mu mmotoka ye atudde. Kakati bwe batuuka e Namirembe ne basaba. Bwe bava mu kusaba najja ayingira olubiri e Namirembe ku lutikko najja nabajja bayingirawa mu lubiri. Kuba kifaananyi nkikubye bava e Namirembe ku lutikko bakkirira awo baka mu lubiri. Kakati awo waaliwo era akanyigo tewaali wangu okuva ku Royal Mailo wali okuyingira lw'abantu abangi. Kati ne balyoka bayingira nange bwe nayingirira nange bwe banteera ne zivuga embuutu ne zigenda mu maaso ne zivuga sawa 6, 7 musana no 8, 9 zizo bungedde. Kakati ziba ziwera essaawa 9 ogw'ekiro bo bakabaka tebeebaka. Najja ng'alambula abantu be muli muti mu lubiri. Kati yabasanga bakooye bakuba ebivuga nga bonna abamu bakoze eki batandise okwebaka. Naye omwana omuto gwe nkugambye oyo w'emyezi 6 nga yakola atunula alaba. Ssaabasajja n'agamba omwana oyo ng'atunula mwana ki oyo agamba Muwangula otyo nga tanaba ku erinnya eryo talimanyi tanabyogera kagamba mwana. Ne bamugamba nti nabuuza mwana mulenzi muwala nti mulenzi. Musajja wange ankuumye nnyo. Kakati zizino ssaawa 9 naye atunula bonna nno ne wamuka baali bakooye. Nalyoka gamba mutuume omwana ono erinnya. Yali amanyi atambula nga kati ono Ssaabasajja atambula n'abakungu be Katikkiro omwanika w'enkuluze baminisita bonna. Kakati ne baleeta amannya ge baleeta Kikonyogo, Ekikasuka kulaalira,
Kiddala Birimba. Ne baleeta amannya ag'engero nga nkyali wali maama ankutta awo nalyoka agamba mumuleete omwana oyo muleete Omutanda nga ye ayogera nankwata nanteeka wano bwati nakwata mu kooti ye ekiseera ekyo nankwasa sente omwana ono mutuumye Muwangula era muwadde ekitongole ekiwangula enabbaale era kyekyo ekiwangula kyeyampa be bakola ki ensonga gye yasooka okukola ye kutunula nakeesobodde kubanga mpangudde bali banne bonna wabawangula beebaka n'osigalanga nga ntemya nalyokaga nti omwana ono muwadde ekiwangula kubanga awangudde okiki otulo bwe yakola bwati nalyoka mukwasa mwanyina n'alinnya Mpologoma twebereza mu kiseera ekyo nga bwe baali amazina bwe gaali gagenda mu maaso nga nzijjudde enfuufu bantwala butwazi mu ndeeri nga batandika kunnaaza kakati bamaama ne bagamba nga mulabye omwana wamwe bamutute kabaka amutute tajja kudda kobo obanga bamutute kati nsikambye esaawa 9 saawa 10 neziwera 11 12 nebalyoka bakomyawo Muwangula ogenda omukomyawo yenna ali bwati ndi mu ngoye empya nzenna mpunya kabwobo yasiimiddwa Omutanda ne bamaama ne bagamba nti omwana ono ate tunamukwatako tutya nga yenna muyitirivu nandi bweti nga banyaziza kati naye bakuba nti munkwatizza bubi mu kiseera ekyo ekifaananyi nkirina ne bamaama we bali mu kaseera ako baali bankubira ekifaananyi bankuba ekifaananyi era nkirina ne kakati mu myezi ogyobuti 6 akati sibalwiseeyo nga bateekateeka kujja mu Kiwangula obudde bukedde Ssaabasajja agambye nti omwana oyo bamutwale ewa Katikkiro w'ebyalo bamuwe ebbaluwa emutwala mu mbuga ye esebo embuga yange era ebbaluwa njirina eya Katikkiro w'ebyalo kakati nno ngera ensi bwe mugimanyi abantu ne bagamba nti bwe twatuuka mu ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo mu kiseera ekyo amannya g'ensijja googera amanyi naga nti akaana kano lowooza kanadayo wakabaka kano kanadayo ddala nga ye bwe yeebuuza katukawe kawongo ekawongo eyo ye basogolera omubisi gwaki ewa seruti ebyalo 9 ensuku 9 ng'ate kino Ekiwangula kitwala ebyalo 9 kyekimu ku byennamasengere bino namasengere kyekimu ku byalo 9 kikoma kabulo ekabulo bumanyiyo mpulirayo kakati nga taata agamba tugondere ate amateeka goono fetukoleki fetugende ewa seruti bwe batuuka ewa seruti nebagamba Ssaabasajja abaweereza omwana ono seruti omanyi teyayogera omwana tasobola kusogola mubisi gwa kabaka tajja kusobola kakati ne bankomyawo kakati mu kudda waaliwo kojjange mu kiseera ekyo ye mwami ani ebiseera ebyo Aike Kalule yali sipiika Aike Kalule nga kali yebase bukeeka oyo ye yali mwanyina w'abamaama maama ne baga nti kiki tugende wa Ssaabasajja katutegeza sipiika ku kabaka ate waliwo mulaba era bamusanga n'engatto zaziggyemu Muteesa Omutanda atambulira awo ku mukeeka omanyawo wonna naga nti ate Kalule ekiki kyonono ate Kalule kyekibadde bano bannyinaze omusajja wono Muwangula ate bamusindise ewa Seruti bamusindise mu Kiwangula ate bamututte ewa Seruti naga nti eyo sinamusindikayo tinze musindiseewa
mu kiwangula tannafuna bbaluwa emutwala mu kiwangula kye kakati awo yali ansitudde n'agira bw'ati andageyo Ssaabasajja andabe ko ye temumuleeta mumanyi era nze namuwa Katikkiro mumuseeyo mumutwale gye nagadde agende mu kiwangula era mpeerezaayo n'omubaka owokubiri omubaka owokubiri baali bamuyita Kirule ye yagenderako ne tugenda bwe twatuuka ewa Katikkiro w'ebyalo naga nti era muli ne kojjawo tuli naye kakati n'agamba ate kabaka byayongerwa biddwamu tebiddwamu tatunulwamu naye ate luli olwasooka kati bamaama muli ne bagamba ne taata tikakati ate luli eyasoose yabadde ani teyabadde kabaka nti yabadde yeye naye ate lwaki yeyira ebintu ne babigira mu ngeri gye baalaba kati munnange ne bampa ebbaluwa entuutu ne bandeetera ddala mu kiwangula ate zajja zivuga kakati oyo Kirule n'alyoka nyanjula eri abaali banninzaawo mu mbuga awo n'agamba Ssaabasajja abaweereza omwami we ono oli ow'emyezi omukaaga nga bansitudde bati abantu ne bakuba mu ngalo ne baaniriza ow'emyezi omukaaga oyo kati ne sipiika omanyi yaliko n'agenda alambula nagamutiriseewo ki twagala twatumbye dda ekijjulo kyali kyamaanyi ate awo mu kiwangula ne bampeereza amabaati ennyumba gye bayita bugaggavu bukomye era nezimbibwawo mu kiwangula kale nno siiba lwisi eyo nnyo ng'era emboozi ebyobwakabaka bino nikolaki ebijja obote n'aleeta obutabanguko mumukaaga akati obuwanganguse kati awo bwenawe kangambe nga tetunatuuka mu buwanganguse ono akabuzo kambuziza muli 1963 bwe bantwale wa Muteesa Ssaabasajja musajja watuuse okusoma awo nayoka ngampita muwangula asomera wa nayoka gamba mbaliramu okuva kwemu okutuuka ku 10 wano waliwo akasomero bagambawangula abaleme kubeera oluwa myaka emeka awo mu kiseera ekyo 63 kino awo kiri mu 7 kubanga 55 enazali kyekyo obanga wa myaka 8 7 awo nembuuza nangamba mbalemu okuva kwemu okutuuka ku 10 mu luzungu ati otandika nembala okutuukira ddala ku 100 n'okikuba wali 10 oyayisa mu mutwale kakati omuntu gwe yampa ye yali omuwandiisi we kati mu mutwale wano buddo akozesa bwino oba ayogeza nakamwake bwino awandiika kiteeka mu buwandiike nti muwangula mu mutwale wa ebuddo era ne bantwala naye yantwala gwe njagala omubuuza ye Mayanja tokesake ali wano ennyumba emmanga eyo bamutuuse eyo ye yali omuwandiisi we ow'ekyama otyo private secretary era ye yantwala wa ebuddo kaali yali omutuuka eyo ate era ne bampa interview kabaka yakuwadde interview kubala kwempaka ku 10 otuuka ebuddo abatwala buddo bagamba yetaaga interview nga tibo tebamanyi nti omukulu taddibwa nange saakigaana era interview negikola interview kikaaki eno gye bakuwa kuwangula waabwe eyampa yino kino kiki nga buli kyasongako olina okukimubuulira basonga ku biki basonga ku kibbo n'olyoka okikubawo olunyanyimenti ki ekyo kibbo bakiyitaani basket otyo kyate kiki ekyo nti kikopo mu luzungu nti kabu otyo kyate kino kiki nti mupiira nti mu luzungu
Ball. Agiyise. Eyo nayo nengiyita. Ateekako ttiki. Kale netudda mu kubala. Nkubadeko. Kati bakuwa interview y'okubala. Omusanvu. Evudde ku ey'omutanda ey'okumubalira okuva ku mpaka ku 100. Kati okubisa miwendo. Ndi ku miwendo. Otyo. Omusanvu. Nga tekomeka nti 3. 7 plus 3. Omanyi nakola nabala ngalo. Otyo. Gattako 3. Mbagamba nti nezibalagano zibalagawo nebagamba nti oyo. Otyo. Mwana. Bakuwa okukubisa emiwendo bakuwa gwa kugatta. Gumugokka tebakwongerayo. Interview y'ebuddo n'ogiyita. Kati buddaawo atandise olw'omwaka ki ogwo 1963 otandika mu kibiina kyo otandikira mu bebi yaliwo junior kyali kitya P1 kubanga eno twali tukomyeko naye nga eno yali 1B ebuddo nasale tewaliwo nasale mu gyenkaaga otyo nengenda mu P1 ati mbagenda mu P2 awo twetuli mu 64 P2 64 P3 65 P4 66 ebintu nebijabijjabi mu P5 awo nebitabuka okusoma kwo nebitabuka naye nga kwo okusoma kukyagenda maaso embeera neetabanguka mu Buganda tebereza twavaayo ebuddo ne tuddayo no mu Lubiri nenava mu Lubiri awo waali akati akasambatuko okyalina ekitiibwa kyo kiri ekyamuwangu wa Kabaka kati mu kusoma wano bakuyisa batya bakuyisanga because Kabaka already amaze okuwa okussaako ekitiibwa ekyamuwangula essomero likuyisa litya akantu adyosera okabuuza twali tusamba omupiira awo n'abaana mu kisaawe omwana omu nayimirira nti omwana oyo yakwata Kabaka mu ngalo ekituka muto munno bikugwa mu kutu wama omukwatamu wakati mu mupiira nga gutaba tusanga omula nti namukwatamu tomumanyi Kabaka nti mumanyi nayekomawo sayongera kubabuulira bino emboozi teyeyongerayo baali kati bamaze okutegeera wano musamba omupiira gweyongera mu maaso because jjukira ebiseera ebyo abaana bagamba babawabulanga nnyo ku bintu ebifa embuga tinoowomu mbuga oyo omulaba oyo takoonwako takola ki kyokka musamba omupiira naye nze tebantwala nnyo waggulu lwa nsonga nange saayagala kweraga kubanga nalimu kyava naye kakati mukisanze busanze mpozi eriyo abaabai babulidde naye nze mbeera nnyo ne mu Lubiri naye tebamumanyi era Ssaabasajja yamanyi n'abambejja abamumanyi abalala kubanga so Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri akumanyi nnyo lwa nsonga ate awo nawo nyongerawo bwenti mu kudda kuno yadda mu 1993 enaggala lyawo naye twagende bamunaanika ekitongole kyaffe kino ekiwangula bwe twatuuka ebamunaanika twamusanga atudde ku lukiiko nga kyajje amaze okwogera n'abantu bonna olukiiko alukoze eki aluvuddeko bwati netuyingira bwetwayingira omukulu w'Olubiri n'agendayo naga nti Ssaabasajja muwangula dde naye ate olukiiko sanze lukomekkerera omanyi kyeyagamba nkomawo omutanda Ronald Muwenda Mutebi nemujja mu lukiiko era abantu ne beewuunya Kabaka bw'ava mu lukiiko bwonna taludda tadda mabega naye mu kiseera ekyo twali tulina Evariste Muyinda Muzimbwa abo bonna batuuze ba mu Kiwangula baali Mukama yabayita ekitegeeza Muwangula wali wankizo nnyo 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 mu myaka gy'enkaaga
naye olw'embeera eno y'obutabanguko ebintu ne tubisirisa naye ne tuweereza Ssaabasajja kubanga we nakomawo nze anti nkyanganyumiza n'alyoka ajja mu lukiiko olwo nagamba muwangula ne mugamba Ssaabasajja kulika obuwaŋŋanguse kulika olutalo nga kyajjaveeyo naga nti okyaliyo mu kiwangula kyo ne mugamba nti kiwangula nkikuumye Ssaabasajja era kyonna kiri bulungi nagamba nti weebale kujjukira bwatyo bwe yaŋŋamba nti abantu bonna Taata be yawa ategeeza Muteesa ebifo byabwe babitunda naye gwekikuumye babuta abamu ne babibajjamu naye bwe ki ekyakusobozesa okuba nti ebitiibwa bye baali bakuwadde wabisigaza ate nga banno bwe mwabifuna tebabirina ogwo gwe mukisa omuntu abeera n'omukisa ngaera bwe boogera asigala nagwo kubanga era bandibadde bakinjijako naye era ekitiibwa kyajja kubanga ye Ssaabasajja yagamba nti ekitongole kyo tekivaawo kisigalewo era nawano ngaera bwe nakugamba nti ekifo kino kyalimu omuluka kakati omuluka ogwo baguyita makukuba tugambe gwali gusooka kuba Nabbaali kakati bano bwe bakyusa wano ne bajjawo ebintu byabwe ne babitwalawa emakukuba kakati nze nekigaza ekitongole ekiwangula kakati nze ekyange nekiba nga kyo tekirimu akiyingiramu ate era netuba nga tuweereza Ssaabasajja kati emirimu ki gye tukola abo wembadde nzija emirimu gye tukola emirimu mu kitongole ekiwangula mirimu ki emmuli n'omukandula ebinsambwe era ebyo nze nabiyiga era nabitusiba emmuli ebamunaanika twali tugendanga n'omugenzi omutaka baali bamuyita Ssekabembe Dodoviiko yali munnaffe ne tuba omugenzi era namuyimba Charles bonna baatulingawo twali tulina Evaristo Muyinda bonna abo bagenda kakati netubanga nze kumpi nze nasigalawo nzekka mu kitongole kino kati ekitongole kino kusoomooza ki kwe kisanze mu kaseera kano tufunye obuzibu bubuno tuyingiddwamu eri abajja naye nga tebayingira mu kyange wano okuba nti tukikaabya naye nga mukaabya taliimu bajja nga bekwese mu kintu nti ettaka lyabwe ettaka eryo nti lya Kabaka Chwa kakati ebintu ng'ebyo nga ffe abataali nnyo tetwagala kubasembereza kubaga nti ffe tubimanyiiko era nendaba nti ensobi gye baakola bagenda ne bajja ne basimba obuyinja mbu banoonya ttaka lyabwe baggula empeeni nga tebabeebuuzizzaako mmwe ate ndaba nti eryo ekkubo kyamu olwo Buganda Land Board lidda tebajja na Buganda Land Board Buganda Land Board eyandibadde ekola ki ejja bagenda gye bali bo aba Buganda Land Board ne bajja nga babalambula babakola ki bababuulira nti bano lino ly'ettaka lyammwe naye mu kugereka ettaka ojjukira bulungi Crown Government bwe yali egereka ettaka obwakabaka baabuwa kabaka ng'omuntu bamuwa 350 ge ne woofiisi 5 abaami ba kabaka ne babawa ofiisi ya Katikkiro ne bagiwa 16 ng'omuntu ne ofiisi 16 then Buganda Land Board nayo eyina ettaka nga custodian wa Buganda ku ttaka kati ate enkalu ku ttaka zino ng'omuzungu yaliko amaze okulambika nga bwe yalambika zivaawa ekibuuzo kirungi nnyo enkalu ezo ziva mu bantu bannakigwanyizi abantu abayagala okutwala ebintu ebitali byabwe kakati ngaoyo bwambo bwe bajja ne bagaa nti ffe tunoonya ttaka lyani kakati bukakafu ki bwe mulina lwaki temuyita mu mitendera mituufu gibalaga ttaka eryo oba gyeriri oba teririyo tobalaba naye tobola nti ye muwangula kyenabuulira bwe nagamba bwe ntyo
nze ne ngamba nti kankuume ettaka lyo ettaka ly'ekiwangula weeriri teryalikwatako teryatemako yadde era wealimu ebisemberera litudde ku bugazi kikiwangula kitudde ku bunene byalo 9 square mile namba lituuka kabulo naye liriko abantu ako katwale ebyalo 9 yiika ezisoba mu 6 yekiwangula ekiwangula kyange gwofugayo gwotwalayo yonna wange naye bulimu abasenze mberamu era emirimu ebigikolebwa naye nga kitongole kya Ssaabasajja Kabaka kiwangula kabaka awaŋŋangusibwa ye ne bamutwala gavumenti ya Ssaabaminisita ebiseera Milton Obote embeera yali etya embeera yali ya musaayi abantu baafa nnyo kakati laba naleka nafuna omukisa nenva mu lubiri awo ekiseera ekyo nalina emyaka 11 ebiri awo nenzija nankomawo eno taata manyi gyali nalinnya motoka nakifuma omuseezi yali nakifuma bwe twatuuka ku Nakasajja ne batuyimiriza awo ne basirikale temujja kusobola temujja kusobola kuyita eno muddeeyo ate muyite Mukono emmotoka baasi n'ekyusa nedda ate ne tuyita Mukono tuba tutuuka ku Mukono poliisi awo ku poliisi ate ne tubasanga ne bayimiriza nga nno bonna bakutte emigemera wala ate mukiseera ekyo nali mutonga wali mwana muto wa 12 mundu togimanyi ogiraba bulabi yunifoomu yokka nga bagamba abasajja mwenna muveemu mu mmotoka mubbaira n'okutuuku kakati aliwo omukyalo omu kikyamujjukira yasinza namugamba nti yono mwana jangu wano ndi mu baasi nantuuza wano nandikkako olugoye lwe bwange omusirikale nayingira n'ebigatto bye najja nga mulimu bakyala abasigaddemu abaami bonna webakola ebweru okimanyi babakubanga kibooko nga mpulira babakuba kibooko babayisako wembuya okutuuka bwe twakoleki ne badda mu mmotoka ndono nankola ki nambikkula bwati nantuuza nemwebaza nti maama webale nnyo netulyoka tutuuka mu Kalagi tebeza wali twabadde Mukono netuuka mu Kalagi mbanvaamu bwenti ne taata nga ninze wali nenewunya kubanga ekiseera tewaliwo simu naye yali ali awo mu kitenseni omanyi kyeyambuza ekikulu nti Kabaka gyali nze nemugaa nti ndese omuliro gunyooka mu lubiri nzimuseeyo simanyi nti oba gyali oba mulamu tuba tukyayimiridde awo loole ab'amagye nejja netudduka emiwavu nga bakambwe bazibu nadduka netudduka buddusi netwekweka eri emmanji awo netuyoka tufuna entambula twagendera naku kapikipiki akake eyajjirako netuddayo kakati tetugenda tuwuliriza omusajja oyalaga nno akutta eryawa ebyebijoono Masaka agenda afuluma agende mutukula Rwanda alyoka alinye twagenda okubawulira ku rediyo manyina twategangako Radio Uganda kati alirandayo awo netussa kiki ku Kikoowe ndyamulamu omutanda mulamu kakati awo omweyungako otya Sweden awo tugenda mu 7 1972 tetweyunga ku muteeta mu 69 nakisa omukono ye nakisa omukono naye wano mu 72 kweyunga ku ono ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri
awo nayitawa okutuukayo awo nayingira ekitongole kya Red Cross musanvu mwebiri ate mu kiseera ekyo eyali secretary general ye yali maama we ye mu bitabo byali maama we yennyini akati awo nafunanga obwangu buli kimu kyakwanguyiranga kubanga oli wa mu mbuga kati twasobola netugenda Switzerland netugenda Sweden nadda nejja wano mu Red Cross International Committee of Red Cross nenkolera e Nairobi nga nze ndi East and Central delegate nga tutwala eddagala bulangiti mifaliso mu bifo mu bantu abanoonyi b'obubudamu eyo nakolerayo ddala emyaka 10 naye ono bwe yakomawo ate soka tuddeyo wali ero oli ne kabaka mwenda muli ebweru embeera yatambulanga etya mwalinga mutya twalinga tunyumya bulungi ate nga tumanyiganye n'okuba nti tussa kimu naye nga atubuulirira bifa ewaffe Buganda kozi yatuukibwangako nnyo amawulire ate era najjako ne Nairobi awo yalinawo ennyumba ye ate nga nange Nairobi nga nsula mu Westland awo oli mu bazungu beereere abali mu katundu ako twalinanga enkolagana mulungi nnyo era okudda kwe okuva e Nairobi okujja mu Uganda yaddira ku luguudo teyaddira mu nnyonyi ago gonna amawulire nagafunanga era twalinga naye mbeera mu mpuliziganya mukomawo wano bwe tukomawo nga nze nkyaliyo bano abataka nga balabye akomyewo be bampandikira ebbaluwa timuwangula komawo mu kifo kyo tugende muteekateeka naggalabye awo asonze naye nga tusooka kumukola ki kumwaniriza eri ebamunanifa kubanga eyo gye yabeeranga ennyo nga kiki muwangula kyewawaayo bamutwalira bayita ebirabo amakula enkota y'ettooke embuzi muwangula manyi kye yatwala mweso nze namugulira mweso kakati lwaki omutanda omugulira namugulira mu mweso ogwo bagumubikkulira bwe bati nti Ssaabasajja Muwangula ogenda okugirawo ng'alaba enje anti n'agamba nti Muwangula akuleetedde omweso guno mulimu empiki gye bayita butebo otebuka abaki abalayibo Ssaabasajja Muwangula era bwe yagira bwati yabaga nti omweso guno guteekewa gutwale mu kisenge era ne bagutwala mu kisenge kumpi buli bye twali abalala bali bonna baleese makula ga byakulya ga biki nsolo biki oleesa omweso nga gulimu ensonga wagutegeera kye gwali gutegeeza ani akuwabula n'agamba nti gwe twala omweso omanyi senensi Katonda alinamu engeri gyakolamu ebintu n'abantu batusembereza kati oba oli awo nze nalina nnyo okulowooza nenga nti ebintu bino ebirala biggwawo mangu n'ekirala kanzire ku Muteesa yajja egindi yajja wano enakifuma ne bamuwa ente ne bamuwa amatooke kati ebyo byonna yabikolaki yabigabula byalibwa mu lubiri naye kati omweso gayinza okugabula era ajjayo bagani mugyeyo omweso bwaffe tweseemuko okwesamuko muli aba ebirowoozo bikomawo akakkana ebigundi byabadde alina mutegezo waliwo embeera etatambudde bulungi ng'ahiiringa kakkana ate buli wakkakkana alowooza ekirabo yakireeta era akimanyi kubanga kimuli mucwetwe tekiba kinalowooza buli weguvaayo okugwesaamu okukwesa kumpi era Mukama yeyankulembera nonga ekirabo ekyo era ngenkironda
nekigula ate era nzenze kanje yaleeta omweso era nagula omweso emboozi ebadde nyuvu era naye tugenda kukusaba nga extra digest mugoba nsonga otufunireyo obudde bwo ku buli bize tuddemu tuwayeemu agende ku bifaananyi n'ebifaananyi nga kyetwogera tukiteekawo kyetwogera tukireeta balaba jeemu naye njagala balaga nga nkyali myezi 6 nembeerako nemyezi 4 emboozi nembeerako n'emyaka 2 nembeerako n'emyaka 10 okutuuka obulamu bwo bwonna paka ku 68 ogenda kwongera obutunyumize muwangula nga akyali muto olugendo lwonna nga bulubadde okutuuka nalulanyumiza nasobola n'okutuukako mu Red Cross ate Red Cross yanjigiriza bingi awo wakolerawo nnyo kuba wali okola n'abazungu enkola y'abazungu ojja gitunyumiza nnyo era yansobozesa okwanguyirwa kati okuba nti waviye ekittikani omulungi ali ku extra digest mugoba nsonga tusiima bwongerwa weebale kugyekuumirako weebale kutufuula bankizo tusinkana olunaku olujja ate nga tweyongeza omwami wa kabaka muwangula kiwanuka kiweeweesi amina sebo